tuligulawo kati kitattakoze nnyo mu kulizimba abantu b'e Katovu Malongo bagenda ku mwaka story yonna giraba ku BBS one neŋŋamba nedda essomero tuliggule kati abantu basobole okuliyingira abantu basobole n'okwagala president yatuwadde ssente ez'okulizimba. RDC mu voice call gye nafulumya ne wano BBS bagifulumya ng'ayogera ne Sentaayi n'agamba nti ono chairman wa district yeeyisanga Kyagulanyi. Kati obeera mu NRM okugamba nti weeyisanga Kyagulanyi mwattu Kyagulanyi tuyinza okutuvuma wa bwereere bwe kuba ng'okulwanyirira abantu kwe kweyisanga Kyagulanyi ogwo si gw'omusango nagukkiriza kaneeyisenga ye tulwanirira abaki abantu. So yoyo RDC n'endowooza ye teyakomyawo RDC ng'akolagana ne DPC nakati emmotoka ze natambulanga z'omu kampeyini zikyali ku poliisi e Lwengo. ADC wange Nyamba PA wange nakati akyali mu hiding bamuguddeko bifayiro ebitaliiyo. Nze kennyini baŋŋambye kitatu olina statement y'okukola wano era nange nva mu kwekweka nga nzija ku BBS neeramba ŋŋenda nsooka kulwalwamu waliwo kagundi akaali katambula nga ndaba oba ye DPC wamuwa nga ndaba omupoliisi ow'amayinja ng'agamba nti ono ssentebe Abudu Kitatta ye yabadde mu kkuba abantu. Kakati poliisi y'e Lwengo nayo bagipoketinze kyova olaba nze mpagira omuntu agamba twongere emisaala gy'abakozi ba gavumenti wadde ssente embi. Omuntu okujja mu disitulikiti ng'embeera y'anaawangaalamu si nnungi bakulembeze bannakigwanyizi abalina kasente bangu omubaka ne bamuteeka mu nsawo zaabwe. Kati gwe chairman wa district ng'ofuna miliyoni 1.7 bw'okompitinga nga muvuganya okufuna attention ya RDC nga waliwo afuna miliyoni 6 yakubyeyo n'ekikumi n'enjawulo ene n'enje bakuba mu parliament tosobola kumusigaza. Bakutta abantu babagyeko emisango abalala bali kumukomera e Masaka era ku Tuesday bakomawo mu kooti baagala kubasiba nange baŋŋambye bwe ŋŋenda nange bagenda kunkwatirako. It's very challenging. Tebaakomyawo kati bye administrative akadde nkawulira bye administrative ndowooza nga bw'otuuseeko awo katusooke tugyewo obubaka buno bwe tunaava nayo nkomyawo zimba ensi yo.